Ihnebantu olunaku olw'ejjo baatuwadde Ihnebantu banna when God blesses you with two hands kubanga Ihnebantu Queen Jovia Mutesi omanyi olwapaka lye Kyabazinga bagenda omutikkiranga oyinza ogamba nti nga muvubukamu bwe kiba nga si mukulu naye nga at least asuumuseemukko so kakati abadde mu maaso gaffe no bonna abadde mu maaso gaffe so ekibuuzo ekyo kiba inevitable ekyokubuuza nti bannange Ihnebantu yatukoze ate nti munnange baroyals tomala gamubuukirabuukira era omala kumagaamaga n'obuuza olabawo n'omala n'obuuza kakati reaction ekibuuzo ky'abantu okirabira mu ssanyu ogenda olaba abantu babuuka n'ogamba nti bulijjo kibaluma nga teboogera kakati bwe ndabye abasoga engeri gye babuuseemu bulijjo ekintu kya baaba kibaluma naye nga tebalina ngeri gye batandikamu kugamba nti bannaye baaba omutandika otya but anyway kiba kirungi nnyo kabonero kalungi nnyo manya obufumbo kabonero kalungi kazzaamu amaanyi kawa essuubi so twagala okwozayoza abasoga mwenna gye muli sooka ompa emboozi eyo nzijja ndabi wano ku bwina abaana gwe bampadde wano leero kuba Mutesi Jovia Royal Highness Mutesi Jovia family ye emutuwaire officially olunaku olwaleero libaire saawa nga 7 ow'ekitiibwa Mafumo akulembeire emikolo gino era emikolo gy'obuwangwa egikolebwa mu maka gikoleibwa tukwenda okwebaza family etuzaalira Ihnebantu wa Busoga twayenda okwebaza family etuzaalira Ihnebantu wa Busoga olw'amakula okuluyirira kwa Busoga olwaleero baba Ihnebantu akwizeemu ekijja okwiraku tujja kuba n'emikolo egy'obuwangwa emikolo egyo egyaniriza Ihnebantu wa Busoga Ihnebantu wa Busoga afuuka Ihnebantu wa Busoga nga amaze okumulaga olukiiko lwa Busoga n'abalangira ba Busoga ku lw'abasoga bonabona ndi kwenda okobera Obusoga n'ensi yonna yonna nti baba Kyabazinga asiimi ng'enaku d'omwezi 18 omwezi ogw'11 omwaka 2023 aidaaje Bugembe mu Kasidro okuloopa obufumbo obutukuvu eri Katonda mu buwanga bwa Busoga obufumbo obutukuvu butandise eri leero kuba abazaire batuwaire Ihnebantu wa Busoga bana bagenda kugiraga ebifuba bwegati onaagawulira bwegati naye ndabyekwana abantu ab'enjawulo abaweereza obubaka we bawuliriddewo ddala bafunye amawulire ago speaker wa parliament jukira naye avasaidiza eyo we Bukedeya is Busoga right yagambye nti I'm delighted to convey hearty congratulations to the Ihnebantu His Royal Highness William Gabula Nadiope owokuna upon finding a suitable Ihnebantu and more than the kingdom of Busoga. Her Royal Highness Jovia Mutesi, I congratulate you, our king, and the great people of Busoga upon the development. I pledge to continue supporting the royal family and the kingdom in pursuing the Busoga development agenda. Oyadani Mama Amongo Speaker of Parliament.
maama Rebecca alitwala kadaaga mu bigambo ebitono yagambye bw'ati, congratulations baba on getting the Ihnebantu. I would have loved to be there but duty calls I'm in London. Taliwo awo n'avaawo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'avaayo naye n'aweereza obubaka n'agamba nti the news of Ihnebantu of Busoga, Mutesi Jovia, which has been officially announced by the Katuukiro of Busoga, Dr. Joseph Muvawala, I received the news with great happiness. We wish the Kyabazinga of Busoga happiness and peace in his marriage, which is slated nnaku z'omwezi ezo November 18. We congratulate the people of Busoga. Timuyogeyoge n'abalala bangi nnyo nga minisita Mire Babalanda naye yaweereza minisita wa presidency naye avasaidizi eyo naye yaweereza obubaka n'abalala ki bangi nnyo wakati mu ssanyu eringi nga bayozaayoza Ihnebantu. Kale katulindirire embaga ate nayo tujja kulaba ekinaaba kivasaidizaawa ezeeyo. Sipapa bamukomezaawo mu kkomera mu kooti ne bamuzaayo mu